Anjagala nze okusookera ddala okuyozaayoza abantu b'e Senegal. Otalo balwanye ne bakwata omukono gwa president. So namukwata tokwata munva, tokwata munva, namunyiga tokwata munva. Ne bamusuuza ekintu. Balwanne ddala ebbanga ate nanga naye yali mulwanyi munnaabwe. Nga bona bano kubba obunusemera nti babbi obuli omuntu mu nsiko. Naye nabo baali bagamba nti omusajja ayagala kukwata mu constitution. Abantu abawera ddala nga 35 bafiiridde mu lutabaalo olutali lwa mundu okulaba nga bagaana president okukwata mu nva. Kiyinza n'okuba nti alabika bwe yagenze eke Ukraine amatongo ge yalabyeyo nadda n'akwata yakwata amuvuganya Sonko bamusibyeko simanya okuperereza omuwala sina kumukaka kumuperereza ng'okwesezza amaanyi goyina aga ssente mbubo balina eryo etteeka n'amuteeka munda naye abantu ne bagamba tetujja kuva wano. Tetujja kuva wano. Era kyetegeeza ze bannayuganda nti Nakyemalira singa twakola bannaffe bano kye baakola mu 2017 twali tukigala nga togikwatako nga tumese okukyusa constitution. Ne mu 2005 ffe nga tukulemberwa omwami Mwanga Kivumbi Kadumbaka we Butambala twateekawo operation against life presidency nga bagaba baana bato bamanki balwana ki kati olwaleero omusajja najjamu ebisanja ne bagaba akasalwe emyaka ne tutuuka ku myaka najo n'agijjamu. Aba Nigeria General Olugosen Obasanjo era ng'agala ogikwatako balemesa mulemese. Nguli Moye Kenya ng'otanganyiza kampeni za sabasaba mpaka 2 okuvaamu kwali bannansi nga tebakozesa mundu. Bwe tugamba abantu nti osobola obutakozesa mundu n'ogiddako Nakyemalira ekyo kyetegeeza. Bwe twagamba okwekalakaasa nga abantu bawulira Abawarabu nti abo ba musaayi gwa njawulo gy'obeera oba gwa green oba gwa brown. Naye kati kizze kikulaga nti abaddugavu musobola okusituka ne mulemesa Nakyemalira okukwata mu constitution oba ne mukimusuuza. Wano ku muliro ne DRC ekereziya ng'ekulembedde abantu Joseph Kabila bamulemesa n'amala emyaka 2 nga taddeewo kalunagamba era ffe tetukwagala ku ballot paper n'atuuka n'awanika n'akisuula. Mbage Moyo yali agala okubeera kafe nga president. Bamubaraka baali bagala okubeerawo nga president. Bannansi temugenda kubana gwanga ddungi okutuusa nga waliwo ebintu bibiri. Waliwo okwetabamu mwabagenda okuba akalulu mwetabamu mu by'ebufuzi. Naye waliwo level gye bayita high level of conscience gye bayita okwenyigiramu gye tuyita engagement. N'otandika okumanya eggwanga lyo bwe litambula lw'ojja okuwona okukala omusajja atuuse n'abagamba nga ali oyamba. Mbunze saagala nnyo wa president buno mu gavumenti siina kyenzigyayo nze ente zange zinsingira. Ng'omuntu amaze okugamba ente ze zimusingira nze nabadde ndowooza abantu bagenda kukeera ku nguudo bagoba omuntu atakyayagala mulimu gwakola. Ne bonna balika waabwe batudde. Balinze ba KAIJA, balinze ba BESIGYE, balinze ba Bobi Wine, balinze ba Lukwago, balinze ba Ssemuju. Basuke tuli batono. Mwe mutadde ne mu buzibu. Kubanga singa byenjogera nga buli omu byayogera munnamawulire doctor lawyer engineer omusirikale owa poliisi akola buli omu gy'akola omulimi owa bodaboda nga ffenna twogera olulimi olulumu. Njagala bagamba Mwai Museveni singa tutuliddewo ekintu kyaffe omulimu kati gwayita omubi gweyagaliza mutabaniwe. Omulimu gwayita omubi ogutafuna n'ogwagaliza mutabaniwe n'ogwagaliza mukyalo n'omwa minisita n'ogwagaliza muganda wo
n'ogwagaliza mwannyoko n'omuteeka muguni n'ogwagaliza bakizibwe bwo n'ogwagaliza buli omu. Bannayuganda mulya mmere ki? Tubasekule busekuzi. Abasenego kye baatuuseeko tebaasabye busabi Katonda, bamusabye nga bwe bakola.